sitagenda kwogera linnya naye emu ku office gyakulira eyina project gye balina ey'okuyamba abakyala. Project eyo yansi yonna ya World Bank. Kati naye ate World Bank tesobola kuyingira buyingizi Uganda, so ekola ne government. So ebimu ku bye baagala okuyamba abakyala nti abakyala already abali mu business babongereko omutindo. Kyonogamba nti oba nti development y'omukyala enkulaakulana ngeri economic. Then ebirala byakubayamba kubatendeka nti bw'otunuulira church girl, bw'otunuulira women's ministry house of prayer, ekintu ekimu kye tutannafuna nga tukkiriza Mukama bw'anaagabira tujja kifuna by'ettendekero erinza okuyamba abakyala. Kati for now tetunnalifuna. Naye ate waliwo amatendekero agali mu Uganda mangi agasobola okuba nga gatendeka nga bwe tunaagamba bye tuyita eby'emikono. Kati enkola eyo eriwo ya kukwata abakyala kubatendeka kati batwala kati ffe kye tusobola kukola kye bayita MOU oba project ya government ne bakola MOU naffe gye tutuukako ne tubawa abakyala abo ne babatendeka. Kati abakyala abo bwe babatendeka ekimu ku project eyo kyekola okutendeka kwa bwereere. Bwe kubanga omuntu yandisomye kangeze emyaka 2 nga bw'onolaba course ezimu mu mwaka gumu myaka 2 nti oli n'agamba nze njagala kuyiga bya ku baking na confectionery. Confectionery kitegeeza mulimu omwo migaati, abantu abamu baking ebyo bootuuka kubanga baking oba cookies, mandazi ebyo bityo migaati, cake, tuuke ddala ku ddala nti osobola okukola cake nga ya mukolo gwa mutebi. Tebinagamba nze cake gye njagala ya bukadde 10. So eri eddala weetaaga omukugu ate okutendeka. So kati nti ekintu bwe kityo omuntu oyinza osanga yandikisomedde mwaka gumu. Kati eno project egamba since abakazi bakola bali busy abamu bafumbo ekintu bakifunza mu myezi egitasukka ebisinga giri wakati wa weeks 4 ne weeks 8. Weeks 4 gwe mwezi so ne myezi 2 okusinzira ky'omuntu kyagenda otendekebwa. Kati bwe gibanga omuntu kye yandisomye mu myaka 2 basobola kimutendeka mu myezi 2 ng'ate tasiibayo. So kitegeeza omukyala ye alina kwekomitinga kugamba nti kanjogere n'omwami wange omukisa guzze ngende ntendekebwe. So bw'amala ate ekiri ku project eno nti abasomye obulungi babawa ebintu bye tugamba nti ebitandika. Babawa capital. Tujja kiyita capital. Capital naye nga ayinza okuba nga siwa ssente ng'ali mu bikozesebwa. Katugeze nti singa omukazi agenda n'ayiga okukola ebintu bya ceramics. Ceramics mwe muli ezo tayiro ojasanga ebikopo ebyo bituyita esowani ezebbumba ezituyita sinki. Ceramics ebintu biba bingi ebyo ebibaafu nti singa asoma bulungi omukisa ne gumukwata ne bamuwa ekyuma ekikuba tayiro ng'atandika okwekozesa obulamu abutandika. Nti bw'otunuulira ebintu ebimu bye baagala osomesa abakyala abali kangeze mu farming nga kye bayita dairy processing. Dairy processing kitegeeza omuntu bw'oba obadde oyina nte ozijjamu mata ga kunywa baagala amata ago bagongereko omutindo. Muveemu yogati, muveemu cheese, muveemu ice cream, muveemu muzigo, ebintu byonna ze bagamba products ezandivudde mu mata. Kyova olaba ojjasanga kampuni nga Jessa nga tumanyi nti eyina faamu y'ente etunda mata naye tugenda sanga batunda yogati. Kituufu. Nga batunda so products zonna eziva mu mata nti ojjasanga abakyala bonna abasinga abali mu bifo ebiyinda ku ttaka eddene oba n'ettaka ettini kati batuyigiriza okulimira okulundira ku ttaka ettono. N'akugamba nze amata buli wiiki buli lunaku nfuna liita 3 ez'amata mu nte zange zonna ze nnina. Kati liita 3 ezo bagamba tosobola kujja mu bintu birala nti bw'okuŋŋaanya amata osobola okujjamu ekintu ekirala n'obikola n'obanga kigaziya kunfunayo nti bw'oba ogamba nze nnima nnanaasi. Ennanaasi mu Uganda bannaffe abaluweero ennanaasi waliwo ezituuka nga season eruweero kayunga kangulumira tubatumiddeko nnyo. Ennanaasi ne zituuka nga kye tuyita season ennanaasi ziri mbandaba ndowooza zisala neegula $15. Kati waliwo ffe ze tusanga mu Kampala bw'eba mu Kampala bagamba ennanaasi 6 nusu omutwalo gumu. Kati ku nnimiro omusuubuzi yaziguze mmeka? Wezituukira ku mutwalo wano wezituukira nga ziri 6. Katugambe kale 5 kitegeeza buli emu baba giguziza 2,200. Asobola okubanga mu nnimiro yagigusunze 5. Ekituufu.
kati nga bagamba bw'oba olima ennaanansi sizoni etuuse ey'okutunda wali emabbali lwaki toteekawo kiwuma kikola juice wa nnaanansi kubanga ye ennaanansi abantu abasinga tumanyi mu nnaanansi gw'ofumba naye ate waliwo juice gwe bayita pineapple juice ng'ali packed bulungi kubanga aliyo ate abakyala abamu be baagala okusomesa bya kupackaginga na ku brandinga ti gwe omulimu gwo omuntu yakola juice gwe mukolera ebikebe ebigenda mu juice obiteekeko ebigambo nga gwe kyewakugukamu ate so kati nti gavumenti n'ekitongole kya World Bank kye baagala okukwata omukyala guno omwaka kubanga projekiti ebagamba ya myaka nga 5 abakyala babongereko omutindo mu byenfuna abakyala basinga balowooza bwenfuna ssente sigenda kumanyirwa basajja eyo mentality nkyamu eyo endowooza ya bujeemu nti alina tojja mugambako kye bayita economic power si kubeera nti togambwako kwe kubeera ng'osobola okwetuusaako bye weetaaga si butagambwako kitegeeza singa abagagga bonna abali mu Uganda tebafugwa gavumenti kubanga alina ssente era singa gamba abakyala bonna abasinga abalina ssente mu Uganda tebalina baami gwe twandigambye so okwongerako ku nsimbi oba ku nfunayo kitegeeza osobola okwetuusaako bye weetaaga ne by'oyagala kankugereze nti mu maka omwami asobola okwerabira okulekawo ssente naye ate bw'oba olinamu tekisobola kutabula na mwami wo kituufu nina lwe neerabira okusasula TV ne bambuuza kozi ya mmeka ne ngamba yize saalese kyangu nnyo ate nga takikoze nti kujooga naye agambe mwami yeerabidde ki kankikole kino kubanga naffe tugyetaaga ewaka nti muyinza okubaawo nga mwenna omwami yeerabira okusasula amazzi oba yakaweddeko oli waka essimu omwami n'omukubira ate talina naye mobile money naye ogamba ninawo ssente kansindika omwana ku mobile money nteekewo 2 wanajja ateekeko 10 si buli kiguddewo nti olina kukubira musajja kati nze nja kugereza ebintu ebimu bye baŋŋamba omukyala byalina okubanga ewaka agula omukyala tasaba mwami bikopo ebyogere kuba kiyinza okuyambako byogere kiyinza otuyambako kubanga abantu balaba kwebali ekikopo bwe kyatika ewaka omukyala byebintu ebimu omwami byatamanyi nakumanya nti ewaka we ebiri oba tebiriwo atula butuze ewaka nga waliwo abagenyi n'alaba ebikopo n'amanya nti tuli bubi naye ate n'akomawo n'abiraba n'agamba mukyala wange nga muyiiya kati naye n'agulumira oba n'awera nti omukyala wange waliwo abaami abamu abatya okukyaza abantu ewaka tebamanyi kiriyo atya okusuza ewaka omugenyi tamanyi kiriyo kati ng'olaba nti singa obeera empowered ng'omukyala waliwo ebintu byetugamba nti by'oyinza okuba ng'ogamba kino sirina bwe nkigula entebe zakadde kalamba ebyo bya musajja entebe yakakadde kalamba ogigula era omusajja ajja buuza eno entebe ate yazze etya ekitanda tujja gamba obuvunaanyizibwa bwa mwami naye ebintu nti essuuka pirokesi zigubye pirokesi zikutuse ziweddewo nti waliwo obuntu omu bw'ogamba nti njagala kusurprisinga muntu wange naye tosobola kusurprisinga muntu ng'ate gwe omusaba sente ogenda zimusaba ate ezo ekyo ky'ogenda okumuwa kyoba olabamu bagamba naye abakyala lwaki tebatutwalako out talina ssente zisobola kutwala mwami out n'ateraliikirira nti bannange tebankuba ebbiiru nnene kati naye ajja sanga omukyala ng'ali empowered nti asobola okukera n'akola surprise birthday party y'omwami kubanga ali empowered naye bw'ogamba nti bannange abakyala nze nina omukyala atampangayo kantu tansurprisingayo kantu muyambe kakulaakulane atuuke ku level ng'asobola okukwata akakadde n'akakuteekamu kati bw'aba omwami nga tosobola kuba mukyala ssente nkusaba obawo omukisa addeyo yeeyongereko bw'aba mubadde muyina faamu kati ate yeeyongereko okuyiga bwe bakola animal feeds emmere eno ey'ebisolo okimanyi nti abantu bagisoma ojja sanga ng'abantu abasinga bagenda ne bagigula buguzi naye gy'ogiguze waliwo agikola nga naye basobola omugattako ekyo basobola okimugattako ye n'agyekolera nti omuntu tamanyi nakola silage kasooli akala ennimiro yonna yonna naye ng'agamba eyo silage yandimukoze ewaka n'amuguza ate abakola ki abalina zifaamu kubanga ffenna tukimanyi nti bw'oggyako eminwe gya kasooli ebisigadde kasasiro naye okimanyi nti bamukuba silage ebisolo ne bimulya kituufu
So ojja kusanga ng'ebintu ebisinga abakyala n'oyo abadde ng'olina saloon, kubanga kino tekiyamba bakazi bokka mbu abatalina, naye ate abalina ate gwe olina added advantage nti bw'oba obadde olina saloon ng'omanyi kusiba penso yekka, bakwongerako okusiba braids, bakwongerako okusiba wiigi. Zino ze tulaba abakazi n'ogenda okusiba wiigi mitwalo 15 gikusiba yiyo, naye gikuteeka ku mutwe mitwalo 10 n'egyo. Kati ataseera ennyo nakugamba emitwalo 7 ogikusibako kintu kyo kikyo, ate nga buggulu yabuguzaawo mitwalo 5 n'agula, naye nga ggulu asobola okusiba abantu 30. Kati ne bakuyigiriza okuzikola zennyini, kubanga nabana ne mu Uganda mwe bali abamanyi ozikola. Agenda n'asuula material ye n'akola wiigi n'azitunda. Kati nti bw'oba obadde ne saloon ng'osiba busibi, ebiviiri by'osiba ne wiigi z'osiba tosobola zikola. Kati kye bagamba nti abakyala tubongereko omutindo. Kati ku Women's Day kye tugenda okola ku House of Prayer kuwandiisa. Nga tonatuuka ku ekyo. Waliwo bingi abantu bwe bakiwulidde. Ene bwe bangi bamanyi tukola ku sooti. Message ne zitandika, bubaka ne butandika na biki. Mwekyo mwe tutwalira kati ng'enteekateeka nti abawala bagenda okuba ebyeyo mawanga ga Buwalabu. Tagenda just bwati, agende nga amanyi okufumba ku mmere y'abeeri gye balya. Simanyi ono kyayi gwe bayita simanyi biki. Genda just bwati, agende nga amanyi okufumba ku mmere y'abeeri gye balya. Simanyi ono kyayi gwe bayita simanyi biki.